Oluvannyuma lw'okulonda kw'obukulembeze mu kibiina ki NRM okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 Ogwokutaano okuyiibwa olwa minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Hanifa Kawooya okwekandagana abawagizi be ne bazira okulonda, akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino kateekawo olwaleero okuddamu okulonda kuno. Kati olwaleero bannakibiina mu disitulikiti eno enkoko baagikutte mumwa ne bayiwa ku kisaawe kya disitulikiti y'e Sembabule okwetaba mu kulonda kw'obukulembeze bw'ekibiina kyabwe ku mutendera gwa disitulikiti. Abalondeddwa kubaddeko ekifo kya ssentebe wa NRM owa disitulikiti, omumyuka we, omuwandiisi, omuwanika n'ebirala. Retired Major General Hanifah Kawooya ne Anifa Kawooya babadde bavuganya ku kya ssentebe wa disitulikiti. Obutawukanako nga bwe gubadde bulijjo, ebyokwerinda bibadde gguluggulu okulaba nga tebayi kitaataganya kulonda kuno. Mu kusooka enteekateeka zibadde zitambudde bulungi awatali kutaatagana kwonna. Kyokka obuzibu bujjidde mu babadde basoma amannya ku nkalala z'abalonzi ate okutandika okusoma mbu n'abantu abatali ku nkalala ekijja omubaka w'e Lwemiyaga Theodore Sekikubo mu mbeera. Embeera eyongedde okwonooneka era Anifa Kawooya ne Theodore Sekikubo ne batuuka n'okwekandagga ne bafuluma ekifo awalonderwa. His instruction for the word that he should shoot me, and I will not vote unless his wife is not around. The instruction he has been given is what is to shoot me. Nebakaddukamu. Lora abasajja bakulu nga tebalina bamaze emyaka 23 nona nga tebalina nsonyi nga badduka mu kisaawe. Embeera eno ewaliriza n'akulira okulonda Sembabule Arayo Deborah okukangula ku ddoboozi era embeera ng'ekkakkanye okulonda kugenze maaso. But not for you to come and command me. That's why I'm here today. I don't want this saga of Sembabule today. Okay. I have been calm, but this is the day I will raise my voice. Let's choose me. This, I am the final person here today. If you want me to raise my voice, I will raise it. And you know there is another woman in the country. Jebigweredde nga Hanifah Kawooya awangudde ekya ssentebe wa NRM mu Sembabule, eky'omumyuka wa ssentebe kiwanguddwa Aine Sodo. Shetsi Musherule awangudde kya buwanika, ate Mary Begumisa n'awangula ekya ssabawandiisi. I will go particularly to fill the gaps of the NRM in the Sembabule district. We shall go to resensitize and mobilize the people. Find time to reunite, to heal wounds, division, but let us move NRM forward. Bannasembabule bagamba nti bakooye emivuyo n'okulwanagana mu kitundu kyabwe awatali kukkaanya. Buli ntalo zonna zisinzira waffe. Era twewuunya nnyo n'omuntu amanyi n'atamanyi n'ayagala okwefuula atamanyi ate n'asiŋŋana nga atamanyi yayagala amuwabule. Bagamba nti abakakiiko beefuza okulonda awatali kubawuliriza nga batuuse n'okulondesa abantu abatali batuufu. Kansala w'Emmeeru agamba registra nti omuntu gwe musomye tiyalondebwa mu registra yajjamu atya nti no ali mu registra. Olwo kati tulonda obukulembeze nga bwakweyagaliramu baitugambye nti okulonda tekuliiwo. Okuva okulonda kw'obukulembeze bwa NRM bw'enjawulo lwe kwatandika kuzze kwetobekamu emivuyo.